Hi everyone. Hi Uganda. Thank you for loving us unconditionally. Mwebale kutwagala nga bwe tuli, mwebale kutukkiririzaamu, mwebale kutufuula banamba limoja mpola mpola. Tubawa nnyo ekitiibwa era nga tujja kusigala nga tubawa ekitiibwa mu mbeera yonna, era we respect you, we respect everybody here. We really love you mpola mpola. Rema Namakula yakigwako namutanga nkimanyi. Rema Wali Wantama Dda Nalinaanga nti obako nekyewekolera but yes nakutambula nange Eddy Musuuza Kenzo okusobola okuba nti nfuna emirembe era nga wetwogera Kenzo Eddy Musuuza yavudde nagamba nti nalina abakyala bangi. Omukyala nayegezako okuba nti oba oliawo agenda maaso nokuba nti yeeraga nga kwepalawodiya nengera mu maaso nokuba nti muta era namugoba mateeka mpola mpola. Why Kenzo agoba Rema Namakula Wali Wantama Dda bagenda mu maaso kaaga story etambula etya bijja bitya okukwatagana Kenzo lwaki agamba Rema yamutama. Ensonga ezo tugenda kuba nti tuzogerako mpa Rufafa Julio njagalayo Wike Benda njagala buli basajja bwe bagenda mu maaso nokuba nti buli abukiriza okuba nti Rema yabagalako. Producer wange nja kusaba ombambisize ku screen mpola mpola then tugende maaso nokuba nti atambula mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyiddwa eddoboozi bamutantambi Jimso number one rich boy Max Sudi Junior made in Uganda. Weebale kuba nti otambula naffe okutwagala n'okuba nti otubeezaawo. Rema yali wa producer remix yali wa producer remix nga waliwo omuyimbi amanyikiddwa nga Perfect the Conqueror mpola mpola. Waliwo omuyimbi amanyikiddwa nga Perfect the Conqueror yali agenda maaso nokuba nti ayimba ebiseera ebyo nga naye ali mu Gagamel Entertainment Crew mpola mpola. Perfect the Conqueror oba Perfect yali mu Gagamel Crew. So Kenzo agenda ku ewa remix okola oluyimba zuzum is a dancehall party. Alaba ekyana kiwala ekimyula n'agamba n'abuuza musajja mukulu amanyikiddwa nga Pafu n'agamba kino ekiwala kyekyani. Ebiseera ebyo Rema yali naye agenda maaso nokuba nti apikinga mpola mpola nga yakuba Cesar Anseko ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe. Perfect n'amuteerawo nga Remix agenda nga maaso nokuba nti akwatamu. That is perfect for you. Nti Perfect oyo muvuka gwolaba yali mu Gagamero yali akola ne ba Remix mpola mpola. Bw'otunulira Perfect yali mukwano gwa Rema yakuba kayimba red card nga kagenda mu maaso n'okuba nti kayitamu nnyo nnyo ebiseera ebyo mpola mpola bimate byokuzanyisa red card something like that bagenda maaso n'okuba nti tuyitamu. Then Kenzo nasaba Perfect agaba Kenzo agaba Rema ewa Kenzo agenda maaso n'okuba nti afuna ebiseera ebyo waliwo battle wakati wa Byebekulu Remix Mathias Walukaga mpola mpola. Oyo Remix producer yasooka okubeera boyfriend wa Rema Namakula. Byebekulu akwata Rema amugamba njagala ombeereko noono omuwala asobole okuba nti oba oliawo omuyambako talent nebisigaddewo. Remix akwata omuwala nga bakyakolagana ne Bebe atandika okuba nti amukubira engoma nebisigaddewo. Yamuleetera ba David Lutalo n'amuleetera banne ne bigaana Bebe namupushinga bakola season seko. The rest is history. So Remix amaze okuba nti ateeka Rema mu fiksi bwati amutaddemu ttaanu amaze okuba nti amukola byamukoze. Kenzo amulaba Perfect amugaba. 2012 enyimba zatandika okuba nti jukira ebiseera ebyo ne Good Life yali egenda mu maaso n'okuba nti ekola ki enoonya okuba nti efunamu oba okwatako omuntu wa wansi mwoyo guy. Bato yatandikiraawo up to like Good Life ne Kenzo and still Bebe Cool ne Kenzo. Tujikira ebiseera ebisinga way back nga Bebe Cool alifalinga Kenzo ngoyo omuzinyi bwali dancer Justin nti ekitundu talina but obuzibu bwali oba anti Rema Namakula. 2012 officially ava mu Gagamel 2012 nga gwakaawo yali agenda mu Kaliba concert
n'ava mu gagameero nga Kenzo amaze okuba nti amupasula ku bebe n'awanika n'agamba nti genda. Ebiseera ebyo nno Rema yali tasobola kuba nti beetunula mmunye nezuwena mpola mpola. So Rema agenze, Kenzo amuzaddemu omwana amanyikiddwa nga Maama Musuuza. Kenzo atagala gyataganira, Kenzo atagala gyataganira, atandika okuwulira ebigambo nti Rema yali alina gy'agenda ne bamusabula, yalina omusajja mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti amudeetinga, era omuvubuka eyasooka okuba nti ayogerwako nga gwe yasooka okuba nti amusabula yali muvubuka wa B2C oba bayite Born to Conquer oba bayite Boys, Kampala Boys, omuvubuka we bamuyita Delivered Julio. Kitegeeza okuba nti mbu Julio mu luyimba gutujja nga bagenda maaso mu process y'okukola oluyimba gutujja mbu yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu mu Rema Namakula. Awo nno Kenzo omutima ne gugenda maaso n'okuba nti gufa. Kitegeeza okuba nti mbu after there omukwano ne gutandika okuba nti gutandika okuba nti guddira mpola mpola. Producer genda kusaba then White Band yali agenda kukola gye bayita singa concert. Singa concert eyo yagitegeka ku Serena Hotel. I think it was around 2018, 2019. White Band kitegeeza okuba nti yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu ku Namakula, era kitegeeza okuba nti ku concert eyo Rema yasobola okukwata obukadde 15 n'abuwa White Band asobole okuba nti yejjako ennaku n'okwezaako ennaku. Byatandikira bwe bityo, batoni zitandika bwe zityo, olutalo ne lutandika bwe lutyo mpola mpola, era nga kitegeeza okuba nti Kenzo naye yasobola okuba nti anyigamu ettooke mu by'okusaaga awo. Like White Band yasobola okuba nti anyigamu ettooke newankubadde ng'ate tebyali serious kubanga yali akyalaba awo n'alaba n'eridya Jasmine ebintu byali tebibalansinga bulungi nga bwe kyali badde ekibeera, era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga White Band naye n'alyako ebibye n'akomaawo. Rema Namakula n'afuna omuntu omulala. Omuntu omulala gwe yafuna yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bifuulira ddala serious. Mbadde nsaba onteereko ku abantu abo be bagamba nti Rema yagenda mu maaso n'okuba nti yagalako. So Kenzo omutima gugenda gufa mpola mpola, agenda mu maaso n'okuba nti akyuka, agamba nti ono muwala agenda mu maaso n'okuba nti angattika ne bumukene, yefuula innocent kumbe nga mu kugaba mweyesibidde, yefuula innocent kumbe ng'ebintu bye agenda mu maaso n'okuba nti abigabangula. So n'olwekyo Rema Namakula yasobola okuba nti oba oliawo atandika okuba nti aluzinga Kenzo bw'atyo. Oyo bamuyita Honorable Lufafa, I think bwe yagenda mu maaso, oyo nalina essomero eyo ebuwenge MP, I think yagenda mu maaso naye n'okuba nti mbu agenda mu maaso n'okuba nti ayagalamu, era nga Namakula mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa ssente z'oyo omwami n'okuzifunamu n'abasajja abalala ab'enjawulo, era omwami oyo yamuwa ssente mpitirivu nga buli lwamuyita ku birthday amuwa ssente mpitirivu mpola mpola. Rema Namakula n'agabayo omuntu wa wansi bambi ne bamusabula. Kenzo n'anyiiga n'agamba sijja kusobola kuba nti mbeera na mukyala bw'atyo. 2021-2023 Rema yagenda mu maaso n'okutta akayimba bakayita Staki, kankukwate mpola mpola. Honorable Nelson Lufafa yoyo kitegeeza okuba nti Rema Namakula yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu, era nga Kenzo yagamba omukyala kayingidde Parliament sijja kusobola kubeera nti mbeera naye, sijja kubagomera nnego, sijja kugomera Serema, sijja kugomera na buli kimu. Nasala okuba nti okita, era nga Kenzo ku stage bwe badde ku show ye mukona mu maaso n'okuba nti besudia nga bagamba nti bakabi, kumbe tebamanya nti ndi watta. Omukyala agenda mu maaso n'okuba nti yesudiyamu yoyo Kenzo ng'ali ku stage emukono mpola mpola ng'ali ku live band nti omukyala omunebwana oba yali akola ki, yagendawa, ani yamuyita, ani yamutuma okujja mpola mpola. Kwegamba okutambulamu kwa Rema tekulumangako Kenzo n'olunaku n'olumu, tekulumangako Kenzo n'olunaku n'olumu, era nga Kenzo yatugambye nti gwe byemugamba mu Rema yagenda ng'agenda biki mbunumwa nga anumwa biki bebyemwogera mubijjawa kudiru ki mbu Rema yagenda ng'agenda. Nina abakazi abagenda mu maaso n'okuba nti bankabira, nina abakazi
abagenda mu maaso n'okuba nti bannoonya yoyo Kenzo nga mugamba mbu Rema yagenda ng'agenda wa agende mumanyi abakazi b'enina yoyo musuuza awo ng'anyumirwa obulamu yabagambye oba mwogera ki nze nina abakyala abalala Rema yali yantama nga namukoowa namukuta yantuka ku mutima era nga nkyayongerako abalala era gwe oba ng'oli eyo ng'oyagala musajja nga weepikira Kenzo oluddewo Edrisa Kenzo musuuza ali available essaawa zonna w'omwagalira ogenda musanga w'omwagalira omwetaagira eyo nno sho yabadde yabyafaayo okusinziira ku shows ez'enjawulo nti Edrisa musuuza emyaka gyonna abadde yakuba mukono eyo okugijjamu omuntu yabadde oba around Collins Hotel nti buli kaseera agenda mu maaso n'okuprovinga ensi nti is the Uganda's #1 newankubadde nga abamu tebagala kukkiriza Kenzo yasobola okuba nti akita officially ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula omwaka gwali gwa 2029 omwezi gwali gwa Novemba ennaku z'omwezi lumu Haji oba Dr. Amza Sebunya bwegenda mu maaso n'okuba nti ayanjulwa n'okuintroducinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ewaabwe emikolo gino egyasooka kwali ng'okukyala kwali wali ebukoto then emikolo emikulu gyali Nabbingo wano twasobola okuba ntulaba Rema Namakula ng'asazeewo ng'agamba nti mu bantu abangi bonna mu basajja abagenze mu maaso n'okuba nti bandabako n'okunfunamuku ekintu kyonna njagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo abalala mbata nsobole okuba nti nfuna omusajja owange era nga twagenda mu maaso n'okulaba Rema Namakula ng'agenda mu maaso n'okuba nti agenda ewa Dr. Amza Sebunya yogayoga myaka 2 basobola okuba nti boogera bingi Rema Namakula yasobola okuba nti afuna omusajja afuna omwana era nga wetwogera Rema Namakula nakazadde yazaala omwana gwe amanyikiddwa nga Aliya Sebunya ajjukira ebiseera biri bagamba nga mu Dr. Sebunya mutalina nkwaso zizaala wabula yagenda mu maaso n'okuba nti amutimbula eggwako yogayoga n'omwana ne tumufuna Rema mu around 2019 awo ng'atandika 2018 gagwako yagenda mu maaso n'akuba akayimba siri muyembe nti oba olinda kwengera nkuli ondi eŋŋambona tebakuba nga busu n'onkabira Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti akaaba nga Rema amaze okuba nti bamupasula yakwata ennyimba nga biwoobe bibaawo ebyo biwoobe ennyimba nnyingi nnyo n'atta oluyimba nti baliwo basemyekozo kwegamba nga kikulagira ddala nti omukyala okutambula mukwe kwamuyisiza ddala era nga teyali contented nakutambula kwa mukyala oyo kino nyo kyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo kiteekawo embeera era nga pressure Kenzo gyegenda mu maaso n'okuba nti developinga yali yanjawulo nnyo nti Kenzo yatuuka ebiseera ne batandika okuba nti bamwogerera nga bwali omugundi nti oyo ne bamuyita Lavuniga nti busajjasajja busemyekozo genda simanya Muzata yangamba mugenda owase nnyoko rest in peace Muzata ng'agamba nti temusalawo n'obeera n'omuvubuka tasalawo biki ebyo n'amusindika kubasa maama kwegamba it was a long story so ekyo kikulaga nti oba oliawo Kenzo byonna yasobola okuba nti bimuluma but unfortunately yavudde natugamba nti abakyala alina bangi ajjukira alina omukyala omutanzania eyagenda mu maaso n'okuba nti amwane ku majja omukyala oyo bamuyita Mayra Biranga eyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yebamu ku bagenda okutambula ne Kenzo mu show ye Tanzania ku show ya Afro East Festival egenda okubeerawo I think this year mpola mpola omukyala oyo yasobola okuba nti akyusa Kenzo n'abakyala abalala jjukira ebyo byonna biva wali omukwano gwa Rema yaliko omukyala wa Kenzo bamuyita Evelyn Namulondo yasooka okuba nti ayagala Kenzo before Rema yagenda maaso n'okuba nti akyusa Rema timing era nga mpola mpola obufumbo bwa Kenzo bwe butyo ne bugenda mu maaso n'okuba nti busasikawo paka ssaawa zino ebituli Kenzo oba oliawo yali abirira ku mutima naye nga teyavuddeyo olunaku lwa jjo n'atugamba nti talina kyawulira ku mutima kubanga omukyala yali yamukoomu bw'agenda abalala nga 10 basobola okuba nti badda ye omukyala amanyikiddwa nga Mayra Biranga omutanzania Kenzo gwegenda mu maaso n'okuba nti alipresinga ne Rema kugatta n'abakyala 39 abalala betutamanyi so Kenzo yasiba faamu abaana b'e Masaka baba baki waliwo Ebudumulasi munamasaka bali nagamba nti ngenda kusiba faamu y'abakazi ntereko ne
Sengengo. Kenzo yagambye nti alina famu y'abakazi ye tajja batikanga mu Costa kubanga alinanga bina sana, so basi sobola kuba nti egendako abakyala ebina teriyo maybe ng'aguze ennyonyi n'abateekamu nga Boeing oba biki ebyo bagiyita batyeyo ng'asobola okubateekako nasobola okuba nti atambula nabo mpolampola. So musuuza yoyo akugambye nti nze bandyawo dda, Rema talina kyangamba nabikoowa dda, era ebyo byagenda maaso okuba nti beestudiyamu bali ku bikadde tebalina kye baŋŋamba. Byebyo ebimu ku ebyo ebifa ewaddiisa Kenzo Musuuza ajja basaba mugere mu maaso okuba nti mutambula naffe omukutu guli gwa Uganda Mukamooli. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala blood wange, sooka otekeyo tusobole okuba nti tukoma mu patu bampita Ntambi Jimso. Tugende mabega tudde mu maaso tubikali tukubira toki okubira toki kwado omukisa Abakazi Nalinaanga Makumi Anaaa Sisarwa
Nsemukene mulira mundenu mukite walina patu olinga kujamba ensiko sebosana akola mix agawulira kado yerwaki siyimbe era mizimu kyatekako abakazi ginangana bawulira bokado yerwaki siyimbe era mizimu kyatekako abakazi ginangana obuli bwagenda simu
SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.